omuzadde yakasa omusomesa goli mukulaba mwaka akatambi okumuwandiisa apology n'amukaka okubeera ng'eyo apology omusomesa gy'awandiise agisoma mu maaso g'abaana abayizi wamu ne HM nga bonna balaba. Kyavudde ku ki? Kigambibwa mbu taata ono yabadde omukambwe bitya baakubye muwala we olw'okugwa pepa ya math, test ya math. Kono omuzadde tondabanga omwana wange okubye waaki mbwagudde test ya math kale ssebo jangu waneeno ate bannange sina kyenjagala kirala kyonna wandiika apology. Oyamaze okuwandiika apology musajja atumbika lubyasibye nesse ate amapeesa agasibye n'amugamba kati oba omaze ogiwandiika nga weetonda ye weetondera nga yeetondera nno muwala we olw'okumukuba n'amugamba kati ate gisome. Yatanse okugisoma agira watana nagira musajja namugamba gisome nnyo sikuwulira gisome nnyo otaddemu ekigambo apology I apologize otaddemu gundi wetonderani batinange mukama katonda abaana banyuka rukiramu bano abaana banyuka rukiramu n'abazadde ba generation eno munabawulira okuba omwana. By the way, waliwo n'essomero libaagadde lyo gavumenti yaligadde omusomesa yakubye omwana embooko nga zonna zisaze. Essomero nagalabye amawulire awo essomero nga baaligadde saidi zeeyo ntusubira Jinja Mbale saidi zeeyo oba weewatyo essomero baaligadde completely lwa musomesa kuba mwana embooko ziri ezaalagirwa. Essomero lyonna baaligadde naye kati abaana tebali mu kubeera nga basoma. Kwegamba wetulaga si walungi kyokka ate omukulu amanyikiddwa akatambi akugenda akakutirako after the end of this video. Omukulu King Sir nsuubira oluyimba lufuluma lwa leero n'oluyimba lwa Gravity omutujju ekitabo lufuluma lwa leero kati okusinza ku concept zaano zonna ziri mu idea zaabwe ziri ku nsonga ya kusoma kubanga ono King Sir yayimbye ku mukwano gw'aba student omanyi student love eyo young love eyo kyokka olwa Gravity omutujju ekitabo nalo tilulaga lumunange ebitabo bikozesebwa mu masomero okusingira ddala. So tuli awo tulinze ennyimba z'abakulu abo ababiri naye nga sinabeera nga mbikuteerako byonna kankusaba subscribinga no Cosmax Media tujja kukola nga missing updates naddanga zino siwani Cosmax Media nkutegeeze ku Nnaalongo Nabwira z'okubeera nga akunaazaako ennaku y'abasawo abafere abakugamba okubeera nga bakulombereddwa kyokka ne watabaako na kimu kikyuka mu bulamu bwo. Omukisa gwe baagusibaawo nsonga za bufumbo sente zikuyita myaganya gyangalo Nnaalongo Nabwira gyesobola nnyo okubeera nga akutaasa ku ebyo ebizibu. Mukubireko enamba y'essimu gy'olaba mu nsonda ebisigadde obimulekere. Yogera louder nja kuba oluyi yanguwa. You're not writing it to the HM. You're supposed to apologize to the person you beat. To all students. For beating Paulina. Kwechirioko? Yes. Kale. Good boy. I'm writing this letter to apologize for beating Paulina and I promise After this I'm going to see I will you. not do it again. Not even other Gambi students. yakugambi. I'm very sorry about it. You was a girl. Okay.